Afuude omwana wange. Ese bali ebweru. Nga mwabatumye muvaawa. Sebo bampita Kadima na maja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Ali yazaalibwa atuukidde ku leediyo. Atatuukidde ku leediyo tannajja. Akyaliyo Afuude naye nga yandyagadde twogereko naawe taata. Ennaku zino ankubira nga simufuna bulungi essimu yange ng'otaamumu. Era atugambye nti abadde akunoonya nga takulaba amasimu tokwata. Ate nga bw'okwata ogamba netiwaaka n'ebirala. Ensumbuyibwa busumbuyibwa simu enkuba yagenda n'ensanga lumu mu nnimiro eyo wansi eyo. Essimu n'eyitoba butobi nti kati bwe buzibu bweyina tetegeerekeka bulungi. Kaakati ekibadde kikunoonyesa kiba kigamba. Kitya anti atugambye nti olina ssente ze kakati nga alina kapolotike yalaba nga abigamba mbwe bakuleediyo abigambye nze ng'oggyeko ekyokuleediyo naye ndi mukwano gwe ati nga kapoloti akubambi yakaagadde ka milioni 15 kati nga yagambye nti akubanjayo ku ssente alinayo ku ssente z'abadde ng'akuteresa kati nga yandizeetaaze ssente ezo asasule akapoloti kano kuba anaatera okudda dde nga alina waatandikira. Saagala ataaleke kunyiiza bunyiiza kunjogeza byama byabadde tamanyi. Ompuliriza sebo ompuliriza sebo olira. Nkuwulira taata. Essente zonna zagambye ze nnyina. Ate sente ze teziwera na milioni 12. Zaali zibulako. Sente ezo saaziteeka mu banka olw'ensonga. Owange enseno yafuuka nzibu omuntu weebeerera n'akasente oli mwana wange sente za mwana wange. Nefa nawe yafa n'okufa sente nga lwaki nziteeka gye simanyi nga nze wenakuliza omwana sente zinamuteeka muze zaali entono okutuuka awo okusinga zino zampadde. Teziba ntono. Kaakati wemba kati ze nnyingi ennyo ze nkyasoose okukwatako nti ze zinemeredde okuwanirira. Simanyi taata. Essente teziriiwo ekyo ky'oba osooka okumanya ggwe nga mukwano ogambye oli mukwano gwe. Ndi mukwano gwe. Bwe yali yatawaana n'okugenda nga yatawaanya nze mwe mikwano gye mwaliwo okumuyamba okugenda mu Bawarabu gy'ali. Taata tetwalina kasente naffe naye nga twali tusobola omuyamba era. Mwagala kuba mikwano gy'abamaze muntu kumalanga kutuuka ogambe nti oli mukwano. Ne kati ebyo si yejja okuba ensonga. Essente teziriiwo ensonga yeene zigaana okubeerawo. Ye taata. Nakwata essente ezo n'ensooka ngulako emmotoka. Emmotoka? N'ensooka ngulako emmotoka ya milioni 5. Mmotoka ki milioni 5 taata? Nagula akamotoka ka milioni 5 nafuna kalawumu nga kaliddeko. Mukwano gwange musajja yakanzigirira nakajja mu nnyendo ku ssente ezo kwe nagula emmotoka ya milioni 5. Era ssente ze kubeera n'emmotoka yiye waddira yiye lwakuba ensumbuwa nti ekanikibwa buli kadde naye era weddira mmotoka yiye ssente ze. Naye lwaki tewasooka kumugamba? Ate nga lwaki olwo nga yazaala nze naye ani ayina ekintu ng'asoose kigamba munne. Taata mpulira. Nze naye ani alina okwebuuza ku munne okutambuza olugendo lw'ensi eno. Anti ssente zize. Nze sigambye nti n'emmotoka yiye. Mpulira. Namala oggulako emmotoka eyo milioni 5. Essente ze zaali milioni 10 n'obusamambiro nga teziwera milioni 12. Tewasigala milioni 6 mwana wange. Milioni 6 omwana oyo nnyina nyaabwe atamuzaalira ddala maama waabwe yafa. Nnyina maama waabwe omulala ku buko baali bandibubyo ojjaddi ng'afuusa ojjaddi. Nenkwata milioni 4 n'engenda n'ensasula maama waabwe. Ono aliwo kati andabirira nkuuma. Taata naye nga mpulira mu kati ate ku ssente z'omwana kuwakwata alina ogenda n'ofunamu masimanya maama waabwe. Ono maama waabwe gwe nkugambyeko nti nze nasasula mmange. Ono naleeta nyaabwe ye maama w'abato baabwe nyaabwe yafa. Ono yaliwo kati yandabirira. Kati ku milioni 12. Anti sooka tonkubidde nkunnyonnyole mu nsonga za mukwano. Anti nze taata nkubye kubanja. Anti kaakati wuliriza oba okubye kubanja. Ssente nagambye teziriiwo. Essente kugambye mu kusookera ddala ssente tezaawera milioni 12. Zaalimu obusamambiro mu milioni 11. Zaali milioni 11 n'ensuusuuba nga tezituula mu 12. Nenkwatako milioni 4 n'engenda nsasula nyaabwe. Ekyo nakyo ne mmanya nti maze maama w'abaana abo kati naye ogw'omulimu eddimu ndyetikkudde. Taata wandimaze kwebuuza.
kumwebuuzaako nga neebuuza ku mwana ate omwana gwe nakeera ku nkya n'enzaala kakati awo ku miliyoni 12 wasigadde mmeka si miliyoni 12 nkugambye sente zaali zibulimu ensusu zaali mu 11 n'obusammambiro mwana wange esente zaali miliyoni 11 n'obusammambiro teziwera 12 kakati wasigaddewo mmeka wasigale ku miliyoni 6 bw'ojjako esente ze nagulamu maama waabwe okutereeza eri ku buko wasigale miliyoni 2 sente ze nakutte sizoni eno nempangisa ettaka nennimirako naye enkuba egenda okumpemukirawe kutaabe kusaba nnyo taata wagula n'ettaka napangisa pangise nennimako kasooli ompuliriza ssebo mpuliriza naye wakolamu bubi toŋŋamba okulima maama gye wagenda yamuzaala si yamuzaala gundirekate kuntobwanga muwutta onkubidde simu kwawula mu baana bange sibaawudde naye kituufu si yamuzaala kituufu naye bonna baana bange nze mbazaala oli we mba muzaala nono azaala bano abannyina oli mbusosoza okubidde simu kunsosolera mu bantu kati kasooli wuyo ogambe simanye enkuba ekola kati bw'atadda onkubidde simu kunkubira nnimiro bisiraani kukola sizoni etusumbuwa ate nawe otandise kuteebereza nnimiro yange bw'etadda kakati onsumbuwa leka kunkolimiriza nnimiro yange kakati taata